for instance nalabyo omukyalo oli afumba omuceere yani prima ng'atugamba nti abamawulire baana bali bannamawulire bannaffe abaweereza ku mpewo bambala bubi bambala biwiigi ebibi kakati ye prima kyatategeera omulimu gw'owamawulire si gwabwe amalaaya malaaya yafuna ssente eziwerako okusobola okwambala obulungi okweyerusa kukola wooteri z'omuceere n'ebintu ebiringa ebyo kitegeera kubanga malaaya abeenanga babayita baki badiira bunte kankikwate nkitwale ekiriwo kyakola ye mufefesi naye omwana wa musaala kati ye tannafuna budde bupima nti eno wiigi tebagiddamu luno olugoye tebakola ki tebaluddamu era olina mupimira mu mbeera eya common sense nti nze prima bwe mba njogera ku presenter sogera ku ki sogera ku sex worker kitegeera sogera ku entrepreneur abo abaana balina nabo ekiseera kyabwe naye ko bodda mu kulowooza nabo balinga bamalaaya nti balina we bazze we balonze ne bakola ki oba bajajinze buki bobe. Join us for the World Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The World Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Simweno jinde jimpe wano. Egena kunyamba kubala budde. Profile picture atakako mchala wo. Ali eri jowa. Ngasiba Beni okufumbirwa. Beni okuwasa. Ya wasa. Beni ayina mchala we n'abaana aba. Kyeyakola kiri kimu. Naye ko baana abogerako. Kyeyakola kiri kimu. Yajjawo ejjoogo. Wetwajjira wano ng'akankana ati ng'omukazi olukuba essimu. Naye kati yakera ku makya n'agamba omukazi nkooyi. Yakakana. Agamba atya mami. Mami yani. Twamulengedde wamututte Dubai. Si mami. Mukyala wange si mami. Saagalira ddala bino. Mami. Omukadde namukasa sisobola kumujajamya bwentyo. Mami ngobudde n'embire bitosanga kusiba mami kate mami namato. Mami ali omu. Mama yo yakuzaala. Owakaba mama mukyala ye mami. Nedda. Naye nga nakomyewo. Obulamu bugamba butya Buule. Pola naye musajja wange omuyitaani awo yatagamba nti Dubai. Ye yasigala yakukyakala teyetaaga kukolamu
naye ate Uganda baffe abakolera abayiyeeko Mr. Richie MC Richie anti bagamba buli omu walabira omusana n'enjuba alowooza weeva naye kibeera important nnyo kuba nti challenge eriwo Buule and it's the biggest challenge now we have in this country. Tulina double standards nyingi. Obunafuusi. Nakulabye naawe double standards ng'ozirimu. Ate ntya. Omusajja oli yapostinze nti Kabaka bagenda mujja wali we bagamba waali bamutwale ewantu ewalala nga privacy emubuze wali. Tugenda kujjayo. Okitegeera. Oyo enkyamujjira. N'okwata wansi ne waggulu ne Dr. Spire namulabye. Si yekka buli munnamawulire ow'amagezi nalabye mukyala Emifa Fellow mukyala oyo munnamawulire wa Guardian akoledeko wano mu Uganda ebbanga lyonna yazze n'ayogera this is not journalism okitegeera nendaba Kezio Musoke muholdinga in high regard his father made me what I am. Dr. Bamwitanga Professor David Musoke abagobedda mawuli mamulanga omusajja yalinga ku UBC David Musoke yali atusomesa writing for communication at university but it's one of the best guys who told me what I would be your communication skills. Yes, in writing for communication. I remember one day yajja mu class n'atugamba kyampagane ngati fena tumutya n'agamba sula sebyala omuyita sebunya sebyala dakisikatero namugamba repeat again ko sula champagane namugamba you fool the word is not champagane it is champagne oli muganda nnyo namala atugamba mwanga yali musias mwena mwogere kati sula n'asirika nange n'ensirika agamba bagambye mwanga yali musias mwogere kati kwe twasirika nagamba mweyita kinamwe mwogere twasirika nagamba aboogedde musituke mukubire bano lugalo nagamba ekintu naba kijjanga lugamba nga tukikiririzaamu baako mu nsi muno ekintu kyosobola okufiiririra nagamba Buule nkulabye oli wanjawulo nagamba naawe sula gwe oli wanjawulo bwolisalawo okulaba mawulire naye nkulaba wano oyimbayimba nya wano oddamu kuyimba nasula yajjanga n'akayimba ke bakayitanga oba seminti wa bambuli tulinda lekikyala naye ng'atukuba asooka n'atuwamu sula sebyala Dax Katel was a bright boy mujjukira musajja wange nga yasulamu All Star nga ku university yasinga akawala akafaanana obulungi bakayita Shani nekamukyawa olw'obwavu naye kati simanyi ate kati kejjusa obwavu yabuvaamu yo semisika esooka kati yakolayo ekiyimba ekyo kibatuzaala mu bbaala kyamukolera nnyo naye abantu wano balabira wano tokubye lugogo naye omwana yatuukako ekiseera nga mu wiiki namba teyeebaka bumusanga agawano wanuma bongo agamba ngenze Kagadi ngenze South Sudan ngenze eno ng'agenda afepedda bubiri kamu ate no n'abaamu amagezi esente ezasooka njukira sula yagula galimu akatwe ey'omukono gwa benzi ogwo naye kubako ennaku n'ekisiraani ky'obutavuga ku mmotoka naye ebyaddako oyo sula alina poloti buli luguudo olufulumaana e Kampala yagenda agulako ettaka era yamaliriza azimbye wano ewange omanyiwa niweyongere mu maaso gyasula gye yazimba ate ennyumba eweesa ekitiibwa that is nice so kati obadde oga nti olina okuba nekyofiiririra the bigger question however is when does mu kooti batera kiyita selective justice when do you choose to say when do you choose not to say there is justice and common sense because kati challenge eriwo sokoledde kati ne Buule wakinkireeta there is now waliwo entanglement not just about his Royal Highness
but everywhere. People are telling us as journalists, one bogena ko accident scene. Do you cover the story? Do you save the person? Then the other question is, bosanga mama o ngayarike gulire. Do you cover the story? Do you leave the story? So they are saying, where do we draw the line? Kino kya buntu, kino kya mawulire. Kakati ze ngamba abantu nti amawulire gatambulwa amawulire gafugibwa nnono n'empisa ethics and principles. Naye ate amawulire tegakujjamu common sense. Kyovola abantu ebimulu mutwera bino n'okwera yantulira amawulire nze bwe mba nnwanira bamawulire. Oba Kasuku yakoze ki nsooka kulwanira w'amawulire ebiddako tujja biteesaako. For instance nalabye omukyalo oli afumba omuceere. Yani prima ng'atugamba nti abamawulire baana bali bannamawulire bannaffe abaweereza ku mpewo bambala bubi bambala biwiigi ebibi. Kakati ye prima kyatategeera omulimu gw'obwamawulire si gwa bwamalaaya. Malaaya yafuna ssente eziwerako okusobola okwambala obulungi, okweyerusa, okukola wooteri z'omuceere n'ebintu ebiringa ebyo. Kitegeera kubanga malaaya abeenanga babayita baki badiira bunte kankikwate nkitwale ekiriwo kyakola ye mufefesi naye omwana wa musaala kati ye tannafuna budde bupima nti eno wiigi tebagiddamu luno olugoye tebakukola ki tebaluddamu era olina mupimira mu mbeera eya common sense nti nze prima bwe mba njogera ku presenter soogera ku ki soogera ku sex worker ekitegeera soogera ku entrepreneur abo abaana balina nabo ekiseera kyabwe neko bodda mu kulowooza nabo balinga bamalaaya nti balina we balonze ne bakola ki obo bajajinze buki oyo ne musuulaawo kakati kino ekiriwo kirimu ekiti gasooka tumalirize prima wali tulyoke tukomewo so yes, Prima talked about some TV presenters dressing badly and what one Uganda or world over. There is a scenario John Sega yadaga nti kazuye kapo tasobola kuba nti yamugambako. In all fairness, citing they are not at the same level. It is like an argument I had from someone kubyaba mpoga ngagamba nti yeta just signing list y'abampoga kuba sekikubo agitambuza is not clean. So he cannot demand equity when his hands are not clean. Chitufu, yes. I've always told you can't chew and whistle. Who is Prima to talk about fashion? Who is Prima to talk about who dresses what? Okay, you are Prima. You are not. You are not a Sylvia Wally. You are not a Santanzo. You are just a random person. So about Sylvia Wally, Santa. Nyini Prima mwanyina fe. Smartness wote tumulaba engoye zayambala nazo ziribunga za random whatever sex workers. Yes, engoye teziba akolinya nti notolwambala everyone can dress the way they wish. But now okay ekirala nti when you are trying to we should avoid being opinionated. Yogera ku byomanyi. Nze Kasuku am a sports editor. People don't know it. That's not my passion. I'm looking for money. And I do not talk about sports for heaven's sake. Nkoma kumani you. Nemu starting line up ya crazy. Jo na chitegede tuina muno mwana mu Italy we muna Uganda yazali kweki. Italy ngampanga ndibu editing stories. Chitegera. So Prima should restrain herself from speaking and commenting, giving opinions on what she doesn't know. This is journalism. We shouldn't stop vulgarizing a noble job like this. Somebody mutubu agenda kogera kuba amawulire. No, we will not allow that. But Prima side, does she raise a legitimate point? Which legitimate point? Agamba some TV presenters don't dress well. What is dressing well? Well. Can he explain what dressing well is? Mulimu ebintunga bya kisiru kakiringa okuga nti gundi is ugly. What is being ugly and what is being done? Ngolipo mtu yatakulabikidde bulungi. Anti kakati ye parameter yo kodi. Yes, kakati those are personal opinions that should remain with the person that is giving a particular opinion. Let me tell you one thing.
if you see someone that is ugly, other people see God. Understand? Mulimu abantu bwe yamulabula kakati opinion bwekyo ogirekayo ne rotingireyo. Kati so bolabo omuntu omubi tetukkirizibwa. Bolabo olubuto lw'akasuku luleke waliwo alaba 6 pack luleke. Naye Buule mugenda kwonoona ensi eno. Abantu ebintu Buule bakoma. Tulina obuzibu nti twagira Android nti buli muntu ayogera ku buli kintu. Kitegeera? Omuntu n'akugamba nti kino kiri. Ate abalala boogera to remain afloat. Oli asigala ku relevance asigale nga kola kiri. Nga bamwogerako. Era gw'obirabye bulungi n'agamba oli n'agamba omuntu nuzeemu kamera. Oli n'amala okukola akaposi n'agamba njokyenza leero. Ate ne wajjawo tulinawo abanaku abajja. Omunaku n'ajjawo n'agamba yuza. That trending akati. Yokya. Those things are for low life persons. Ekitegeera si bantu bagunjufu. Mu mbeera engunjufu ekintu ojja kyogerako ojja ng'olina basis gy'okyogererako. Kati ebbanga kiri eky'abamawulire nti nze mba ne moral authority. Ekitegeera bwe njogera ku art ndeka, bwe njogera ku culture ndeka, bwe njogera ku traditions bintu mbisomye mbimanyi. Ekitegeera mbyenyumirizaamu. Kati tukuddayo ku kiri kyogambye ku Ssaabasajja. Kyanaku nti tutuuse mu mbeera ediscussinga Ssaabasajja. Naye mu bantu abadiscussinga Ssaabasajja abasinga abamu batomedde ne bayingira mu mbeera nga ye adiscussinga kuba abantu badiscussinga, abalala nga badiscussinga kubanga ye kyekiriwo ayagala kukyogerako, abalala ng'akola kontenti, abalala ng'akola ssente. Kasuku njagala okubuulira waliwo abatakkirizanga nti Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka nga bali olulandula nje bali. Kitegeera Muteesa yennyini we yabeerera Muteesa we yabeerera Kabaka waliwo oluki group y'abalangira abaalwana ne basasula n'abantu bakole olukwesikwesi Muteesa aleme kubeera ki aleme kubeera Kabaka. Ekitegeera nze njagala okugamba gwatunula wange kisobola okuba waliwo mukwano gwange wano Jonathan L ona akola byafaayo juzi yatusharingira eddame eryajja mu Cambridge mu library ya Cambridge erya 1939 eryacwa nga mu ddame muno akulaga nti bino sijja byogera njagala obirabe mu ddame eryacwa amentioninga abaana be naye bamala okumentioninga abaana be njagala nkulaba akantu kano kuba naakogera kajja sasamaza nnyo ku live yo. Tugenda maaso bannange kati mu ddame ly'ecwa kyo bw'ayogera ku baana be waliwo omwana gwe yassaako ki gwe yassaako ssebo akabonero akasukkize we yassaako ka star olabye question mark. Ono mwana namba mmeka? Namba 15. Yamussako question mark. Kitegeera kakati bw'amala ate annyonnyola alina wannyonnyola n'agamba erinnya lino lirabye tulisoma tusanyisa maze eggwanga kyo n'amala n'awandiika era bino yabiwandiika mu 1924 yagamba I doubt he is not okitegedde kakati nti I doubtinga ki omwana si buwe okitegeera naye ate byamala omwana ye cwa kennyini n'afuula omwana oyo muki omusikaawe okitegeera kati ate wano bakulaga abazungu oba balimba
ate bazungu nga kuliko omukono gwennyini ogwachwa n'agamba Suna ya organizing movement okitegeera omulangira Suna era musaza awandika mu kitabo kimu 1984 okitegeera ng'agamba Suna yakola olukwesikwesi lwa mirundi mingi era na kuŋŋanya ne ba farmers reunions to riot ne motor drivers union to riot against what Ssekabaka Muteesa okitegeera ebyo ebintu tebiggwangawo abantu abakkiriza nti n'olulangira lulina kutambulira sayidi ndala bangi abantu basasula abantu okutambuza story abantu ne bawa information atali verified abantu ne basomola ebyama nze nategeezeddwako omuntu omu n'aŋŋamba nti kituufu olukiiko lwatula olwabata mu mitendera ekitegeera ne basalawo ne basaba baagala basisinkane bagende balambule ku mukama waabwe Ssaabasajja Kabaka naye nkugambye ebintu ebibadde biteesebwako mu kyekisize nti balina okugenda kulabe Ssaabasajja until you know nga Bukedde yakubyedde omutu nga n'enteekateeka tezinnaggwa order tennaggwa but Buule so there's a question I want to ask kamalize ne kano oli muganda waffe awandiika Mwami Kigundu awandiika amawulire Mwami Kigundu dembe lyengo wa mawulire okuwandiika amawulire naye mawulire gano gonna we tugawandiika amawulire galina okubeera nga tegaleeta bulumi ebiki eri bantu Ssaabasajja alina abaana Ssaabasajja ye nga waali alina omukyala famire n'abantu abamulowoozaako buli wowandiika ebigambo ebitiisa n'ebituleta abantu ku bunkenge oleeta obulumi eri ye n'abo abamukkiririzaamu famire n'abamwetoolodde naye ekirala kyetusaba nti bwe kiba kikunyigiriza ng'owandiisa eggulire amateeka agatufuga ng'abamawulire gagamba nti news bw'oba osoosinga story okay a story should not be single sourced kitegeera okusoosinga kitegeeza nti bwe bagamba nti Kasuku muyi nga Kasuku tasobola kwogera nyina okunoonya oyo abeera mu ranka mu order kitegeera mu order si buli muntu agenda kwogera Kasuku obadde okimanyi nti mukyala wo tasobola kukubika musawo yakubika looyawo oba omwanawo ate nga looyawo nga wakola ki wamukkiriza ekitegeera bwe tuyita ba next of kin abali legitimate n'omukyala ajja muvanyuma line weeri paka n'abazadde se balina space mu bulamu bwesinga abantu abamu ekitegeera so nti nyina okukubira ku mwana Nicholas how is that ekitegeera that what netulowooza bwekiti oba looyawo oba jjajjaawo. So but what happens now to the vacuum because people keep asking how is the Kabaka, where is the Kabaka, tibatugambye temuddamu kubuuza Kabaka Kabaka mumuwe privacy kati ate oli yaga oli Mwami Kigundu aba big media ye agamba ye alina bwino awa abantu bwino akolera abantu buli omu aba ne bwino era nalabye mwabogera oluzungu nga muwoza tochikola era abaana bali ku ground nga bagamba Kigundu gwe waffe tubuulire wamma anti kakati buli muntu aba ne bwino era ne Lunguye naye alina bwino buli muntu aba ne bwino we era buli omu bamukubira engalo ne Tom Voltaire okwalinga we yabeeranga wane e Kampala yalina bwino naye okwalinga yalagawa oba yafa oba okwalinga kyali kibiina oba yali Besigye tetumanyi abantu bayi balowooza babitandise jjo wano bibaddewo okitegeera n'emirembe gyono Kabaka bamuyita ono babitaani bino ebya DP Kabaka yekka wabangawo kye bayita radio katwe mu biseera bya Bobote nga kye bakugamba ky'okunshuminga era abantu baddanga ku myeso ne bagamba radio katwe kyerina kyekyo naye nga biki bibagamba nti endiga yayogedde wa Nakaseke ekitegeera era Abaganda ekigendo tusaanyaawo ng'Abaganda tuwuliriza nnyo olugambo twagala nnyo tukyamuukiriza twagala nnyo tuwulira bye twagala okuwulira wano we mu Buganda wokka abantu we baakera ne bagamba Abaganda nti waliwo omusajja ze ye Museveni kitaawo Museveni ekitegeera Museveni erinnya olowooza alifuna ku bannankole kubanga kitajja bajjajjaawe yalwanira mu 7th Battalion Queen's Regiment mu World War II be bayitanga 7th Battalion bagamba muzzukulu wa Museveni azze
ate jjukira abaganda bo baali balowooza nti buli yagenda eyo onaalwana eyo famire zirina ssente ate nga bambadde na bipale bibadebere ebisensula ebirinyemu na bibali kupu ne chaini ne ssaawa kitaawo bajjajjawa basudde yakomawo na ndongo okitegeera ne bagamba nti abaganda ne bagamba Museveni tasaaga afuuka kapa ekiro fe waffe ku kyalo twalina omusajja bamuyitanga Nsubuga Kinyata yali musajja wa dippi tokona mwana atu nga Nsubuga jjiwaka n'anyumiza taali n'amunyumiza ku dippi n'ebyobufuzi bwe yabanga asibula n'agamba Muzeyi Bwete yalinga no na Reverend Muzeyi Bwete singa tebadde kiro emboozi eno nandigyongedde kasulu taata mbuuze lwaki ogamba nga fetwa mukazi ako singa tebadde kiro mbuuza lwaki ogambanga nti singa tebadde kiro musajja Museveni muleke bwolaba ebyo eminya kungulu tegiba gyokka mwagira ng'olwoyogera ku linnya lye ng'akola ki ng'ajja taata yaseka nnyo naye ng'ekyalo kyakkiriza omusajja kyeyabanyonnyola ku kyalo nti zino monitor lizards Museveni mwatambulira kati abaganda bwe tukola ki mututambula propaganda wa Museveni yatuuka awo kapa kipikira ddala bwati ate wano baate babitandise tebagamba kontino mmeri egenda kuyite Mombasa ejje wano naye nga tategeera takimanyi nti no mmeri tatambulira ku lukalu namazzi amampi ate mmeri bagiteeka ku Lake Victoria otegeera sabumarini ejja mu Amerika asindisa sabumarini ejja e Kampala nze natulanga ku boda nakugamba omwana Bobby tasaaga Amerika yabanyonyodde kosi yabanyonyodde emmeri tewagirabye emmeri etuuka tica yayogedde emmeri etuuka kati ate oyo tolina gamunyonyola tosobola ayinza nokukyawo n'okuvuma n'obutakutwala nkya omuleka n'akyezuulira yekka wano tutambulira ku lugambo buli kimu tukimanyi buli kimu kiddaku ffe tukola ki ffe tukimanyi kasuku kati waliwo abantu abamanyi bwolya waliwo abamanyi n'amannya g'abaana bo bamanyi ne gwe wazaalamu mukazi bwe nakola embaga yange omuntu yajja ku live ya Spaka TV n'agamba gwe Buule tukumanyi walekawo omwana w'abendi ng'omuzaddemu kati oli mukuwasa muntu mulala ne muyiwako amazzi namugamba mwana mukazi kigwogambye nti gundi erinnya bweti neweeti privacy sijajjogera namugamba nedda ensi yonna ekimanyi nti muwala wange Katrina Nambalirwa aneera njogedde everyone knows njogedde and the brother Christian okitegeera kakati gwe ozze ne bwino wo yagamba bantu nze ndeeta bwino kakati olese ne bwino wo ku Facebook nga ne kaba foto yange ku Facebook eriko muwala wange what's wrong with you bwe tutyo bwe tufaanana twagala ebintu by'okukyamuukiriza kyovola muganda waffe oyo emboozi bw'agiwandiika ng'ayogedde by'ayogedde tasaako linnya lye ku website ye naye nga ku website ye emboozi endala z'awandiise kuliko linnya lye byline. Yes, our reporter in journalism, we all about reporter. It's a sign of cowardice, lies, and concocted news. Bya musasi waffe. Bya musasi. Oba abeera tayagala kwa kugira identity. Entandikwa y'obusiru, obulimba, obufere. Wano monitor bw'ekikozesa bya musasi waffe, our reporter, monitor team. Kitegeeza nti wano ebiseera ebisinga ekyo tebakikuwa okujjako nga kiri ku gavumenti bagitidde ekyo bakikuwa monitor team omanya nti abawandiisa emboozi bangi tukikozesa nnyo naddala mu kavalinga akalulu nze nakavalinga kira basajja bangu bakata bankuba amasasi awo mukavalingira Derek Nnyeko era bwe mulaba oyo ng'aleereeta nengankalira bannoono naye Nnyeko ye baba wagaano muta nava waneeno wabigalo abasajja ne batugo bali mu kabaasi oyo bwe yali mwesimbyeko yali aleesa abasajja sibo nga bashootinga musasi nga bwe baagala olwo nga nvudde ku station gye bansindise nze bansindika kira nkitegeera ng'ogenda omwo kira etuzedi biki oli mukyaliwo ffe tulabye akalulu nalabako akalulu nga Bobi Wine nga President Museveni afunye obululu nga busatu
nenkere nchange Buule ebiwulira ng'ate afunye obulunga 3 olubuto sirika nogamba nakyo kankireke kansirike nesonyiwe sibwete weefaanana naye nga wenabeeranga ekiro tugenze semuju walondera otambudde buli wamu nga buddako Makindi era nasooka nenkasuula Makindi ennyeko waffe n'okamuwa naye n'otuuka omwana mu sikowa kaadi mu palamenti anyumirayo bunyumiza anyuma olunyuma ekitegeera waliwo okay mbadde njatumalirize wali jakubunzika n'empuuga mpuuga waliwo okay simanyi bigenda confusing waliwo wali nga tumaliriza nti so you believe some news should be said some news shouldn't be said mubireke kati nga bw'obeera gwe mumanyi weakness yo nyoko kitegeera Kasuku yonna muteesa naye tutuleta prejudice eri nnyino bajjajjaawo oba baana oba okulosinze layini kati Kasuku nga bw'okiwulira nti maama wo wandimuwadde privacy ekitegeera nomuholding ani high regards ne maama oba taata w'abantu abalala bwe twandimulese ku nsonga ezimu ntiru maama oyo wababbye maama yeyambudde maama yetyobodde awo kisukka Buule Mengo kinagitwalira bbanga kyokubanga ewa Abaganda constant updates ku Kabaka oba tekyetaagisa obuzibu obuliwo Obuganda engeri gye bwateekebwateekebwa bwajja bwevoluvinga ne butuuka awantu ne busibeera sitaaka kubanga obugunjufu wano mu Uganda Eastern Central Africa eggwanga erisinga obugunjufu amawanga agasinga obugunjufu gali 3 erisooka Buganda eddala baliyita byabakikyewa oba abakyewa abakyewa abo bebe Malawi naye ate bwe babeere Zambia babayita Abanyanja era boogera olulimi lulinga Buganda nti buli kimu kye bakola ne bino ebyokukyalira ensiko byonna babikola n'okuziika ekitegeera era nyina mukwano gwange mu kyewa muyita Kayiira nga bw'owulira nakubuze waayo weddira ngogo nanga bayiddira ki naye nga balina emiziro gyabwe abokusatu be baani abokusatu be bayise Zulu abazulu yes kakati abantu abo obugunjufu bwabwe bamuvinganga nnyo bwe bajjanga ebintu ebibazungu bye baleeta nga bafikisingamu ebyabwe nga basigala setu kyobola nti omuwarabu we yajja bo bakoppa ekirungu nyine bakiowninga ekanzu si yaffe ekanzu ya muwarabu twagikoppa tugiowninga netudizayingamu ekyaffe yoyo omuganda obugunjufu bwalimu. Yeah, but don't the people at Mengo feel disturbed that there is speculation, there is this, there is this. Gabote basobola kwogera. Simululebika byoyagala. Kakati Abaganda olwokuba nti no bajja bakyuka. Bayina baatuuka ne babeera comfortable. Kitegeera okukyuka kwabwe ne kubeera disturbed especially in leadership. Mu Buganda mokka mwe muli Kabaka abeera checked. Nti Kabaka sewa ali accountable naye ku bantu. Kabaka sebo entebe tagitula olya nti n'omujjwa n'abalo ne title yenga waali she's instrumental in this kingdom nti abakyala baweebwa obuyinza abakadde abakulu naki n'abato kakati oyo bwe twatuuka awo ekintu ekitulemye ng'Abaganda ye communication kubanga ebintu ebyo ebyokusalawo bagenda ne babipayiringa ku muntu omu yani yenna mulondo yenna abaatudde ku Namulondo ffe kwe tuyita Kabaka okitegeera abantu balina nekyebatamanyi omanyi nti Kabaka tasika kusisaawo nti Kabaka alina kuwaayo amannya ne balondamu Ssewukaanya abeera Kabaka. It's not automatic thing weebiri obugunjufu weebuli naye ebintu bino weebiri naye obuzibu bwe tulina nti ne bana bwe tunenya Katikkiro mwanaani tuyogedde kino obuyinza bonna twabulekero yana atudde kuki ku Namulondo say this don't say this kati omuntu oyo waba taliiwo okitegeera olina kudda ate mwayirake nga order bwekola ki bwetambula which is dangerous. Nzera kyennenya Mengo nti walina okubaayo abantu ababa brave banyonnyola ab'oluli olulangira ne Kabaka because today if Kasuku got a story
because kati amawulire gatambulira ku finance, gatambulira ku readership, viewership, likes, okitegeera. Now a man like oli eyavuddeyo okugamba nti Kabaka bagenda mujja wabadde bamuze walala because there are so many questions abantu ze beebuuza, inquiries biki privacy ye kati eri at stake. Kati ye story eyo bagikola, he will stand out nti ye website ye oba YouTube ye ekola afune ba reader abalala njate ya mawulire agaleeta gali authentic n'ababuulira mu AdSense afune sente afune ne ba views oba ba readers abapya. Kati ye tajja kwagala kumanya bino byonnyonnyola kuba yajja kugamba nti nkola mawulire, which would be right about. Kati yo Mengo, how long is it going to sit back? Ekyo Mengo kyerimu crisis tekisoose kuyo naye Bungereza yaliyo era ne baleeta kibayita Birmingham agenda, ekitegeera the Birmingham resolution. Bwe basalawo Birmingham obuyinza bwa Kabaka bukomawa, privileges zibeera wa ani abwe busika bwabeera bitya nabiteesaako. Waliwo ne kyebayogerako ekituufu entambula y'amawulire mu Bwakabaka bwaki bwa Bungereza era birimu bibaluma nti mulimu abawulire olulangiro oli ng'agamba nsandi agadde bugere ku bulumi buki bulwadde bukola ki lunuma naye mugamu naye nkola bwe okolera abantu. Era Kate Middleton, is it Kate? Catherine Middleton, recently yalwala cancer. Mu bulumi obungi ne bawandiika ekiwandiiko naye mu mateeka kimukakatako naye okweyo tulina yeeyogerera mu bulumi obungi n'abagamba healing naye nga bw'omutunulako takola ki talabika kuwona, okitegeera. Kati wamu kye tulina okukola nti nga batutuuse mu guno omulembe balina okumanya kiki kye boogera na kiki kye bateekeddwa naddiro bateekeddwa ekyo kubanga abantu balimu kati mulowooza mulimu abantu abalowooza nti ensinsiro. Katikkiro waffe Looya musajja muyivu ekyenkomeredde, musajja mugunjufu. Bagambye Katikkiro musajjawo okyalina ky'osobola mwogerako kikyamu kyonna. Sokoleke naye ŋŋamba waaki sokoleke abwe batyo nawe yentegeera yaabwe kubanga yayagala nze nvume nga ye anti yayagala nvume nga ye oba nkole ki, ekitegeera. Nze sirya wa Katikkiro, ekitegeera. Naye buli Katikkiro ajja nja kumuwagira engeri bwe tuwagidde abalala. Nze Kasuku nyina enkovu nga jebbi Walusimbi Katikkiro ffe tugenze wali okugamba nti Kabaka alina okugenda ekayungu oba takola ki tagenda ate gwe nkugire oziraba bino olaba bullet zitusaze kati golooza n'oli naye no tamumanyi jebbi tasobola kunjawula mu bantu ffe tuliwo kuwulira Kabaka gwakoze eki gwatuwadde. Nze gwe saawulira alina kiwala kiyingi nga saamulina musuubi, ekitegeera. Naye njagala okukuwulira nti ye Katikkiro nga bw'omulaba, let us reason, is an educated man, highly educated. Bw'oza takimanyi nti no nti bateekeddwa okwogera bannyonnyola abantu naye bateekeddwa okwogera naye nekyayogera agamba abantu amanyi protocol. Bola tulabireko kabatulera oba kazze oba tukyali kiriya protocol eri entino ennono zigamba zitya netteeka likola ki ligamba litya kubanga olumu ne bwakola ekintu ekikola common sense mayiga yewadde amaanyi mayiga akoze bw'ati, okitegeera mu mbeera ng'eyo. Kati Buule oba gavumenti Obwakabaka bano ab'olulyo olulangira bakkirize naddala abali mu layini y'olulyo olulangira batuule bwabule mukulu waabwe, bakole line of communication erikkiriya okwewala abantu emitimu beewala. Ssaabasajja gyali era tumumanyi Diki Kasolo leka ebyo yavaako oyo waali guno naguli naye waliwo omwami Mukiibi, kitegeera mwami Kasolo waali akola emirimu gye naye waliwo omwami Mukiibi private personal secretary, naye talina kyakoze eki kyatugambye kubanga ekyo kicommunicatinga ki mukama we takoze eki takkiriza. Tulina munnamawulire w'Obwakabaka mwami Kaziwe, okitegeera naye talina kyatugambye kitegeeza kubanga kitegeeza kitya in public relations or in communication you can't say what you are not told to say. Tulina wano mwami Mulondo alina ebintu bingi nnyo by'amanyi ku byama TV babeere mu bintu byabwe bya DSTV
ni mwami mulundu tusobola kubeera n'omusanga mu lukubo n'omugamba DSTV yasasula nnyo biki n'agamba mutunuze kamera omanyi DSTV tuli b'amaanyi nnyo era aboogerayogerayo ebyekisiru tebatamanyi kye batugamba olaba nammwe abanaku mu bika ewammwe si buli muntu nti ayogera mubeerayo mu bika ewammwe nga oli mu kika oli musajja mukulu naye nga tosobola nakubanga omanyi okubanga okupima nti banaye mutana guno mulamu bazikuzikibwa ng'olina gwokola ki gwolinda. Let us believe in protocol. Let us have common sense. Kati wali ogambye nti a meeting yatuula a high level meeting to see how people can go and visit the Kabaka but even going to visit the process has to take okuva lwe batugamba it's now a month later. The Katikiro has not gone. The people in the Luchiko have not gone. They first have to sit a meeting to decide who is going and who is not. And the Kabaka is not a random citizen. Nti buli muntu agenda kugenda agende. Era byebyo bye tugambe bino harmonizing wakati n'ekirala ekiriwo. Bwe banateekawo protocol n'ebintu ebimu tebijja kubaawo. Who films the Kabaka? Kyekijja kugambye okusalawo kw'ebbambinga Abangereza kwe baakola. Ekifaananyi ekifulumya ekyoluli olulangira kirina okuba signed, kirina okuba approved. So si gwe kusanga Kabaka ali mulungu yeerambulirako bibye n'omwokya kifoto Ssaabasajja owangaale n'omwokya selfie w'oliwa wendigwa ne weekuba selfie n'essimu embi eringa eya sitaani ekitegeera n'oteekayo ekifaananyi kya Kabaka okumukubisiza ayiteero kifaananyi kinyeenya ebifaananyi birina okuba nga birina okuba ne order ekya ayiteero we withdraw okwobalanga it's a big brand it's a brand bayinza okuba mu bye batunda kamera nti ekifaananyi kyaffe kirungi bw'oyinza okuba tokikkiririzaamu naye Kasuku live terina buzibu na ayiteero we withdraw that kati nga ekyakasimu akabi ate bayinza n'okwagala okujja Kasuku live wano nyinza okera ku makya nga bampadde ddi ate nga ntandike batuwanye bantu awana DSTV kye basembayo okukola kumpita kungamba bagenda kunsasulira omwaka naye nakati n'ekitundu ky'omwezi sikifunanga naye muno nampitako wali Gabriel mbadde nsaba abakwasaganya ensonga eno bajja kutuka bagenda kutuka please respect protocol oba balinda omwaka guggweko I'm respecting protocol nga tuwunzika okuva wano there has been something kyogambye nti tikyamu kyeyagamba kyokkiririzaamu ekikyo Semujju Nganda yavaayo n'agamba ye tagenda sayininga kipapula kitwala Mpuuga ng'agamba nti Mpuuga kyaliiwe bavudde bonna ku ssomero babadde bonna era ye tajja sayininga n'ensereko n'agaana however Namboze ye n'agenda n'asayininga. Of course there have been people saying oba Namboze is trying to be populist and what n'abagamba guys nina kyenzikiririzaamu kino tekitegeeza nti Mpuuga sikyaliwa ajja kuwa ansa naye nze kambabuulire nsiri musiraamu naye nzikiriza nnyo mu busiraamu era nenyumiriza nnyo mu basiraamu abo nekyebangattako naye omusajja omu yansomesa n'aŋŋamba nti ku ruhani bwebuuza ebiseera ebisinga ebibuuza negamba abange mu abantu abange mu abafa mu Adamu abange mu abakkiriza abange mu abasiraamu eddiini eyo yabeerawo yeddiini yokka ekuwaliwe nti tekikwetaagisa kuba musiraamu okuwuliriza ebigambo ebirungi ebiva mu Qur'an tekikwetaagisa kuba ekugamba abange gwa kitegeeza nti bw'oba oli muntu wuliriza bw'oba wava mu Adamu buli omu bakola ki bakuteegerayo Kasuku mpuliriza bino wammanga naye mulonda producinga leero tusooka kuba bantu bwe tubeera abantu ne tuba n'amadini okitegeera mulokole osooka kuba muntu mukatuliki osooka kuba muntu bw'omala okufuna eddiini n'ofuna eggwanga bw'omala okuba omulokole nogaana ate mubamu ngaffe baradiko nze nsooka kuba muganda okubeera omukatuliki obukatuliki kye buteesa kiina obuganda buba buteesa obukatuliki buba bulina kudda second mu order I do not compromise okitegeera Buule olutonya ku nsi osobola kuba Buule n'ofuuka Gabriel yes kakati bw'omala bino ebyobufuzi ne bijja
saasira abantu abazunganga ne mama Mbabazi, saasira abantu abesiga Mao, saasira abantu abesiga Museveni, saasira abantu abesiga Obote. Abasajja bali ku Uganda House bagira enviri za mali ababeera bawuuna bamanyi Obote agenda kudda, omusajja afa, abasajja bawunga. Okitegeera ebyobufuzi tebikutemesa bitooke. Waliwo abadipya batemanga ebitooke by'abantu n'emitiana, naye nga bo basigalawo baganda na baganda, famire na famire. Okitegeera Kasuku nze nga sinaddamu oba omuntu yandisayininze ekintu kya Mpuuga oba kisayininga. This is a case of common sense, bw'okitegeera na bw'kiresonatinga. Kambawo emboozi nga mmaliriza. Taata wange yalwala, emboozi eyo ennuma nnyo. Abagenda ku Daily Monitor mugigisoma muteekamu erinnya Mike Angelo Bwete, taata wange. Mu COVID taata bwe yalwala, Museveni yatakkiriza mmotoka yonna kutambula, yadde nga taata wange yalina ssente zipangisa ne train emutwale kebe ennyonyi bamujjanjabe. Naye nga tewali nga ne balaba okubeera n'emmotoka bukibaani baganda be baani mikwano gye nga bonna bali apart from home. Taata n'alwala COVID. Twanoonya engeri gye tutambuzaamu taata nga tetulina, nga n'eddwaliro ly'Empigi teririna ambulance. Omuntu eyakeera enkya n'atuwa ambulance tutambuze taata bamuyita Media Ani Kyambadde. Taata wange siweeni alemu, ekitegeera yafa musajja awagira DP, nange kennyini omwana we siwagirangako gaki gavumenti NRM. Kino kya buntu kitegeera. Kakati nze omwana wa Angelo Michael Bwete mutabani wa Yosefu Kanyike bansi yaabwe Empigi Mawogoda, singa essaawa ya leero Media Kyambadde yeesimbawo ne Hilda Manyo wa Nuupu gye mpagiramuko benzikiririzaamuko, onsuubira kulonda nunda Ameeri era nja kumulonda. Kyekyo kye tuyita obuntu. Nze buntu bino byonna. Okay, but obuntu in this case at the cost of 500 million ezandibadde zikola maybe oluguudo oba kuzimba Kalikayo Center for, because that has been now the question. Yes, you could want to stand with the Buule, but Buule raped someone. Now, do you acknowledge that Buule raped? Because in my case nina kyenkola nze Buule ba raping omwana kikyamu era nkikkiriza, naye siva ku Buule mukwano gwange era nenzikiriza etteeka lino mukoleko nga bwakola morale. Mpuuga yakola bubi morale, kitegeera legal. I don't know whether there is a legal basis to that, naye mu byempisa Mpuuga yakola byo okukkiriza ssente ezo era kikyamu, naye ekimuggyako nti alina mikwano gye n'abamukkiririzaamu. Anti kati wano bagamba nti Mpuuga bwe tukkiriza nti kyeyakola kikyamu wadde oli mukwano gwe mu palamenti katumugje ku bakomishona musigaze omukwano, tekitegeeza nti wano bw'omujja mu palamenti omukwano guba gufudde, bw'omujja kuba commissioner. So the people are asking that Semuju you sign if you believe he did something wrong. However, outside of parliament he's your friend. Munsi muno obangako n'okyokkiririzaamu oba kibi oba kikyamu, ekitegeera nze kati mulimu byenzikiririzaamu Kasuku. Nze mukwano gwange bwakwata omwana omuto, ekitegeera ngobe gwe Kasuku, aho tuba tukoze eki twawenze nyina omwana wange muwala, ekitegeera kubanga oba agenda kuddako ki kuwange, ekitegeera omukwano gwange nze bwanga nti mulondo ayina yadde akapapajjo ka bomu ebikolwa eby'obutujju, ekitegeera n'abalala bo sibagoba mu bulamu, naye mbeewala nze mukwano gwange nakataatandika okubeerako ne nabbi we, era naawe lwakuba nkulaba eri oba okola mukwano gwange n'amala otandika okugamba tugende ewa nabbi yagambye atandika okugamba esimu gyebadde kubira 3 ngansooka nkulekamu kubanga nze bisikola ki yensonga kito kyankubira pale naawe gwe bakulakula anyway, ekikulu kya byonna kiriba ekiti mu Uganda kati, of course with the situation that is happening everybody has their opinion, and of course with the coming of social media freedom of speech yalimo, lutwaliranga TV radio ba nga bwogambye radio katwe ku kyalo.
naye our society now needs to begin thinking minus emotions. And then tutandike n'okulowooza nga tetulowooza selectively nti Buule ye bw'akikola kibeera okay, ono bw'akikola tekibeera okay. Kuba ekyo kati kizze ate tekiri mu byabufuzi wokka, even in our daily lives it is okay for Brian okukyawa mukyala we, however Buule bw'akyaba mukyala we kikyamu. Oba otegera kyeggamba. Kakati ebiseera ebisinga it is normal to drift towards our demands, our feelings, but again tulina okubeera ne tukkiriza nti ekikyamu kiki kiba kikyamu. Nze ntula wano ne mbagamba nti ffenna tuli bantu, naye ekyampuuga owekitibwa siisa mu bantu maaso ekya Buganda waffe empuuga, it was morally wrong mu mpisa kikyamu. Kati yali akasente aba akyali wa kitiibwa, aba akyali wa kitiibwa. Obuzibu anti byekugamba nti Obuganda bulina okukyusa mu nkola zaawo. Ebungereza bwe bakuwa obwassa n'obaako ebitakwatagana n'otakola kiba kikoze eki babikunjako. Naye wano Mpuuga yagamba mbo wali ekibaluma abanoopu mbo olw'okuba ye wa kitiibwa n'omwana obanange wano ekitiibwa wano mu Uganda bakikuwa ofa nakyo. Kiringa ffe abaasoma Olufalansa ebiwandiiko byewawandiika ku certificate zaffe ku mpapula zaffe. This is a lifetime document. Kisizinga okuba valid ng'ofudde. Anyway, embozi teggwayo. Njogedde mutima mu gwange. Era ngezezzaako okubanga sekubira wabula nga nkubula ekyo kyensuubira nti ekituufu. Naye sinze mugezi ennyo ekitegeera naawe osobola okugattako amagezi mu comment section ya respect. Wonna essimu yange 700391620 angobera ku mikutu emikwanira wala ati Gabriel Buule ku Twitter, Gabriel Crispus Buule ku Facebook. Kakati ate n'ekirala eno channel siyo wekka, kagabaneko n'abalala basubscribinge Kasuku kubanga ate gwe ngenda okubira mugambe Uganda wange akamotoka gituwalinga eddemu amafuta naze mu gituwalinga mitwalo 10 ovuga wiki namba namuzibu mubeere bulungi mwera